Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates oluvannyuma lw'okubanga omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaliriza okubanga akakasibwa akakiiko k'ebyokulonda okubanga ajja kwesimbawo mu kalulu k'omwaka ogujja ak'e2026. Enkya y'olunaku olwaleero omukulembeze yalabiseeko ne First Lady Baby Itungo Kyagulanyi nga bali smart bulungi nga beetegekedde olunaku olwaleero era ababiri bano balabiseeko nga bagenda eri akakiiko k'ebyokulonda era nga ababiri bano olunaku olwaleero bakakasiddwa nti bakwesimbawo mu kalulu ak'omwaka ogujja. Kakati ebbugumu likyali ly'amaanyi ku playground we bategese okubanga Kyagulanyi Ssentamu ajja kubanga ayogerako eri abawagizi be oluvannyuma lw'okubanga yakakasiddwa akakiiko k'ebyokulonda. Kakati abantu baakedde dda baatuuse dda mu kitundu kino era abantu bali mu kuzina, bali mu kucaccanca, bali mu ssanyu eringi nga balindirira omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu. Ate poliisi n'amagye bo bakyagenda maaso n'okubanga balawuna ebitundu byonna. Poliisi yayiriddwa mu bungi ku nguudo ez'enjawulo. Amagye gakyalawuna mu buli kitundu, buli wamu wajjudde amagye, wajjudde poliisi. Olunaku olw'eggulo waabaddewo okusunsulwa okwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era nga poliisi yalabiddwako ng'ewerekerako ku bantu, yalabiddwako nga ekuuma abantu naddala abawagizi aba NRM ababadde mu t-shirts eza kyenvu nga bazze okubanga balaga omukwano Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kakati olunaku olw'eggulo Kyagulanyi Ssentamu yapostinze ku mukutu gwe ogwa n'asaba n'agamba nti ekibaddewo baakirabye bulungi, beetegereza bulungi ekyabadde kigenda mu maaso. Basuubira nti olunaku olwaleero abawagizi ab'ekibiina ekya National Unity Platform tebajja kubanga bakwatibwako era omukulembeze yagambye nti asuubira okubanga tebajja kuwamba oba okusiba omuwagizi yenna ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati olunaku olwaleero poliisi yayiriddwa mu bungi ekitabaddewo olunaku olw'eggulo. Amagye galawuna mu buli nsonda, amagye mangi ne poliisi nnyingi era n'abawagizi nabo beeyiye mu bungi nga bambadde t-shirts eza red nga bagenda maaso n'okulaga omukwano omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga olunaku olwaleero ajja kubanga ayogerako eri abantu be. Ba presidential candidates abalala nabo olunaku olwaleero basunsuddwa era nga kuno kwe kuli FDC akwatidde bendera FDC omukulu Nandala Mafaabi, anti Mugisha Muntu naye olunaku olwaleero asunsuddwa era nga bano bonna bakwetaba mu kuvuganya mu kalulu akajja ak'omwaka gw'e2026. Stay tuned.